amachaga leero ndowooza ssaawa ng'emu mabega omukulu gwe bayita Gravity Omutuju olutalo lwaddamu lunaku lwa Mande wiiki ewedde lwali lutambula ng'omukulu gwe bayita General Zamba alina oluyimba lwa promotinga kati embeera we yatandikirawo omukulu gwe bayita General Zamba yavaayo n'ategeeza nti Gravity Omutuju ebintu byayimba tebitegeerekeka awoggana buwogganye kati embeera eyo wiiki esobola okuba ate nga twagigadde omukulu General Zamba era yasobodde okuba ate nga yise ku Facebook n'ategeeza nti ye kabaka wa hip hop music wano mu Uganda nga wasobodde okuba ate nga atambula omukulu General Zamba yasobodde okuba teyogedde bingi nnyo era yasobodde okuba ate nga agamba nti mbayimbi abakuba rap wano mu Uganda amanyi Fefe Fig Fameka bajimu nola bebasinga abaana abato basobodde okuba tebakikola Gravity Omutuju byayimba awoggana buwogganyi mu mbeera eno omukulu General Zamba yagamba bwati kanzije nkubulire. Most definitely I'm the king, but I'm the king that recognizes that other people can be kings. That's why in the movie Lion King, which I like so much, I chose the character of the monkey to be our logo, because we can crown other kings, we can support other artists, and we can move together as one group. Okuvalwe nakomyewo twebiruma empty nebyo vyo nungi lususu lulungi bana bali bulungi bakola byabwe balina akitegera sanyo lyabwe empty bibera bibuluma nayo yembera bwe yatambudde omukulu General Zamba omukulu Gravity Omutuju amutegeeza nti ye empty oba omukebe omukalu mbugo guwagana buwogganye era banna Uganda nti ebbanga lyonna libadde muwulira nga General taliiwo Gravity abadde awoggana buwogganye olutalo we lutambula bwe lutyo era yeyongeddeko n'ategeeza nti ye mu hip hop ayina bagenda okuyamba singa Gravity atayina mbu agenda kuleka legacy awogganira buwogganizi banna Uganda. As usual for setting a trends mu hip hop gwebadde bebakidde kati hip hop ya trending kubanga Kabaka yakomyewo naye nze Kabaka recognizing and tosobola kubeera Kabaka ng'oli wekka oteka okubeera n'abantu abalala emiti emito gye giggumiza ekibira nze ndi muntu wa conservation njagala nnyo ebyobutonde njagala nnyo okubeera n'abantu so the people that know me will attest to that. There's no need for me to prove myself other than kugenda maaso kukola global goals zaffe abagala okukola ebyabwe bakole ebyabwe naffe tukole bakakase ekikulu bafaani ba Baboon Forest mwemanyi mumanyi amanyi ge mulina for number 1 albums go zita muzanyo babagatta bugasi buyimba ne bateeka kitegere ne balyoka bagamba mbu music akyuse music akyuka kinagenda nga mulekana era nkomyewo mulekana bulekanyi mutulekanira bulekanyi ye mukulu ego bayita General Zamba ng'ategeeza omukulu bayita Gravity Omutuju yagamba ye kabaka wa hip hop obanga bayimba batontoma era yongedde nasobola okuba ate nga akubye omusumaali ogusembayo agambye nti General Zamba mbayimbi abasingano mu Uganda hip hop balabawo abajja Gravity taliimu wadde Fefe Busimbwa amusinga mayiro 10 nga za kutaka ulira amanya gali global tugalete waka bino byebebuuza question mu hip hop ngata nakwate waka tickets abantu sabasasulanga ku shows zange tezalinga za hip hop just ba rapper bebatamanyi chakola okitegeera ba rapper tibanamanya chakola ate bwe tusharinga amagezi ne tugatta Fefe ne tugatta bagundi bonna bakavayo ba Fefe ba Jimnola ba Fameka. How could I forget Fameka's name? Yeah, Fameka twakulira kumpi we wamu bali babeera waggulu nga tubeera once, but I didn't know that he was the kid who had blown up. So if we keep on uniting hip hop, abakola commercial music nge balekerawo okujerega abakola underground music, and we can find common ground, and I'm ready to share the knowledge that I have, because my goal is to make kati embeera bwe yatambudde bwetyo bye byanyiziza Gravity Omutuju ng'ayita ku mulugo gwa Facebook asobodde okuba ate nga awandiise bingi gye byasookeddeko ddala ayaya Gravity Omutuju yawandiise posti n'agamba nti ssebo omukulu gwe bayita Navio aluyingiddemu n'ategeeza nti ente njeru eya Navio ate ng'omukulu General Zamba amutumye nti Madamu Zamba olw'okuba nti asiba enviiri n'amuteekako n'erinnya eddala aka Big Pig bw'ategeeza Gravity Omutuju bw'asobodde okuba ate nga apostinga bigambo byasobodde okuba ate nga ateekawo agambye nti bassebo temunsobola nze kabaka wa hip hop mu Uganda olutalo sobodde okuba ate nga lweyongera omukulu gwe bayita Gravity Omutuju ategeeza nti ali mu studio budde bonna akayimba bakayita bannyabo afulumiza artwork ati piece asobodde okuba ate nga efuluma nga kuliko omukulu bayita General Zamba omutwege n'omukulu gwe bayita Navio asobodde okuba ate nga abategeeza
ku kakava ataddeko nti madamu Broira ategeeza omukugu bayita Navio amutegeeza ng'obadde n'amagulu ng'ana wali badde nte y'amaleeto oli kaana kambatta naye owalampye gw'otamanyi mbusooka onoonye hiti mu Uganda osobola ontambaale nti olinda kumera nvi osobola okufuna hiti wano mu Uganda. Olaba n'omukulu Wizkid yakujja mu luyimba lunokaaba bwekyali e Rwanda sinza byogerako. Olaba n'omukulu gwe bayita Atlas akunyiiza bingi nnyo byesinza kuba ate nga njogera. Osobola kuba ate nga okwatagana munno madamu Zamba oba Big Pig ye Gravity omutujja oyo bwasobodde okuba ate nga awanda ebigambo mu mbeera eyo z'okwebuuza nti Gravity omutujju bino byonna okuba ate nga weebiri oyinza okugamba hip hop avaawo. Hip hop ngenda kutegeezaako mu mwaka 1997 yatandika mu side z'omu America eyo era nga bakulu bayita underground urban movement basobola okubadde bagitandika mu America nga batontoma butontomi oba oli awo Gravity ebigambo yasobodde okuba ate nga ati waggwaleese okuba ate nga avuma bakulu be abatandika ekintu kino n'abakulu okutandikira mu America music nasobodde kuba ate nga atambula gwe bayita beefo abiifinze oba abiifinga muno basinga kuba ate babikolera mu rap oba ennyimba. Wano mu Uganda mu mwaka 1990 emyaka gya 90 hip hop bannaffe bayita abatabaaze batandika ekintu kya hip hop bebayita abataka squad. Oyinza okugamba nti omukulu gwe bayita Babaluku basobola okuba tebakitandika mpola mpola batabaaze ate emyaka gya 2029 awo omukulu gwe bayita General Zamba bannavyo bonna bamyth basobola okuba ate nga bakyegattako. Mu mbeera eno gwe nkutegeezako hip hop yasobola okuba ate nga akula okuvaako mu America. Toyinza kwerabira abasajja babayita aba Tupac, Nas, Big Smalls, Notorious B.I.G. oba Puff Daddy, Snoop Dogg. Kati embeera oyinza okwebuuza nti biifu ki ezisobodde okuba ate nga zitambula era nga zino baziwandiikawo n'ebyafaayo. Toyinza kuba ate nga werabira biifu eno yalimu n'okufa gye bayita West Coast ne East Coast nga bayimbi nno bavuganya bigambo ku bigambo beekuba n'amasasi. Omukulu gwe bayita Tupac ne Big Smalls oba omuyita Notorious B.I.G. olutalo lwali lw'amaanyi bulwava mu bigambo ne ludda ne mu kwetta mpola mpola. Mwaka 1996 olutalo ne luba nga lusirise ng'abakulu abatufuddeko mu mbeera eyo. Ezimu ku biifu z'otayinza kwerabiramu hip hop bano ba Gravity ba General si be basoose okuba tebakibeeramu. Omukulu gwe bayita 50 Cent n'omukulu gwe bayita Game, omukulu gwe bayita Drake ne Meek Mill, Nicki Minaj n'omukulu gwe bayita Meek Mill, omukulu gwe bayita Joe Biden. Ayaya ezo biifu ezimu ku zikyasinze mu hip hop bano ba General kye baliko wano mu Uganda tekinnabaawo wadde n'akamu byakoogera boogezi naye nga zino entalo zibaddewo nga zakuba muziki ate nga bafunamu ne ssente. Omukulu gwe bayita Jay-Z ne Nas, Nicki Minaj ne Lil Kim abajjukira Kenya West n'omukulu 50 Cent biifu yali ya tabu nnyo ate yajja lulu ne 50 Cent ajjukira Chris Brown n'omukulu Drake. Ayaya eya Kendrick Lamar ne Drake yali ya tabu nnyo ate Nicki Minaj ayaya ne Christina Mira yali ya tabu nnyo. Zezebu ku biifu zoyinza okuba ate nga ogamba nti omukulu gwe bayita Gravity omutujju basobodde okuba ate nga akoppa naye nga omukulu Gravity kyasobodde okuba ate nga atambaala music we ayinza okuba yafuna chance n'akuba ekidandayi ne kikwata wano mu Uganda. Naye nga General Zamba tukkirize n'omukulu gwe bayita Navio basobodde okuba ate bakoledde ekintu kye bayita hip hop. Akati nnyo kesobodde okuba ate nga nnoonyerezako oyinza okuba ate nga ogattako bwe tuba tugambye nti Gravity omutujju asobodde okuba ate nga akivugira emyaka nga 9 oba 10. General Zamba we yaddukira mu Uganda Gravity n'asobola okuba ate nga yakwata ekidandali kye n'asobola okuba ate nga yakikuba. Bwe tuba tugambye nti ennyimba zayimbye oyinza oziterawo omwana n'aziwulira oba n'aziyimba Gravity omutujju. General Zamba ennyimba zayimbye gwe bayita true hip hop originality kuba kutontoma oyina message. Ne Navio yatandika n'ekibeera kye bayita clear cut yalina emyaka 16 yatandika ne banne bayita the myth waliwo Jebola Papito tebasobola okuba tebakitambuza mpola mpola. Omukulu gwe bayita Navio yategeezezza nti omukulu gwe bayita Gravity ayimbye omwaka ogwedde ebivulu nga 200 nga 2 naye nga ssente ye zaafuna agikola mu lunaku lumu. N'agamba nti yamusaba ne kolabo nga Gravity yakatandika Navio n'agaana. Kati ezimu ku bato ezitandika mu mbeera eno oyinza okwebuuza bo ku kitimba batambula batya. Akadde kano kyenkebeddeko omukulu gwe bayita Gravity omutujju ku Facebook alina abafolowinga bali 21 n'abagwamu. Ayaya ku Twitter agobererwa abantu 25,000 ate ku YouTube
Gravity omutujju alina basubscriber mutwalo gumu mukasa 3K. Ate nga tugeze wa General Zamba ku Twitter agoberwa abantu 5,10,4.7. Ayaya. Ate nga ku YouTube General Zamba ali mutwalo gumu 13.3K. Ate nga ku Facebook afollowing abantu 16,000 mukasanvu. Ate gwe tuba tugeze omukulu gwe bayita General Navio bw'abanga ali ku Twitter yabasinga. Ku Twitter abatwalaganya. Ku YouTube ali ku mutwalo gumu 12.7. Ate nga ku Twitter ali ku mitwalo 10.3. Ate ku Facebook mitwalo 29. Yemu ku battle wesobola okuba ate nga zitambula. Nenga omukulu gwe bayita Gravity omutujju afulumiza ati wakoba ekipande ekiraga nti oluyimba lwagenda okufulumya baluyita bannyabo nga luweereza abasajja abasiba enviiri okuli Navio ne General Zamba abagamba nti bo ba hip hop. Nenga hip hop ye atambulira mu mpalana bwe zityo za kuba muziki mpola.